abasinga be bakolera emyaka 3 nga balifunye obuyinza. Bobi Wine atandise obikola nga tanaba yadde okwata enkasi oba entebe. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzo gomanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya ne Dobosi Peter Ntambi Chimso Rich Boy Maxud Junior. Awebale kuba nti otambula naffe subscribe gwa tanaba ate nawe subscribe ngeda kugamba wakola kyamanya ate nga oliwadde mu kuba nti oleka opinion yo mu comment section zaawo ne tulaba ki kyogamba. Now abasinga mubadde mugamba nga Bobi Wine bwali omukodo nga batagaba sente. Bannange muswalidde ddala era kuno ngenda tuusa kusaba kwange Elizardo yetondere omukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Bobi Wine amwe mulowooza mbu agenda kukwata sente obukadde nga 10 abuwe Ashibakata akwate obukadde 2 abuwe Azarto takwate simanyi obulala abuwe Buchaman batu sibu agenda okikola muganda wange. Bobi Wine bwatyo yatandise kawefu okuba nti atandika okuba nti adizaako bannayuganda era nga wetwogerera Bobi Wine muganda waffe yatandise okuba nti azimba eddwaliro gaggadde saidi zeri Kyadondo isoba saidi ze Kasanga te omukulu ono yavudde n'aba nti atandika okuba nti yagula ettaka nga tetumanyi nabwe kityo nafuna akasente ke n'aba nti atandise okuba nti ateekerawo abantu eddwaliro. Lino eddwaliro kitebeza okuba nti bagenda liyita People Power Hospital oba eddwaliro ly'abantu. Everybody aliwaddemu kuba nti ayitayo ba oliwa NRM oba oliwa FDC oba oliwa Bobi Wine bwe kityo yasaze okuba nti akola eddwaliro lye. Kino kitegeeza nti instead of giving money to individuals Bobi Wine yakutte sente n'aba nti aziddiza eri abantu nga tasasudde because like bw'okwata sente n'otandika okugabira for example ngenda kukwata example tibokwata obukadde 5 obwa Buchaman n'okwata obukadde 3 n'obuwa full figure n'okwata obukadde kirala n'obuwa Nantaba abantu abo bafunamu nga muntu sekinomu wabula tebasobola kuba nti bafunamu nga society tesobola kuba nti efunamu because abantu abo baba bafunyemu nga sekinomu. Bobi Wine kyakoze yayawukanye ne political parties endala kugata ne ba political leaders abalala nti Bobi Wine yakutte sente nga bwe yazifunye n'aba nti azimba hospital nga tanaba yadde okwatako obuyinza tanaba yadde okubeera mu parliament okumala emyaka 5. Bobi Wine y'omu ku ba freshers abali mu parliament naye ebintu byatandise okukolera abantu biraga nti ye muntu w'abantu according ku bantu ababadde mu buyinza butunuulira Betty Bakireke Namboze ebiseera byabadde mu ntebe akoze byakoze fine naye ate Bobi Wine yakajja kulaga botunulira abantu be Kampala apart from omuntu okuba nti atwalibwa mu kwekalakasa Lord Mayor Elias Lukwago emyaka 25 oba emyaka 20 gyamaze nga serving bannayuganda ng'ali mu political positions ez'enjawulo tasobodde kuba nti akolako yadde ka clinic akamu nga ka public okujjako kuba nti bunyunyunti abantu sente. So nolwekyo bw'olaba Muhammad Nsereko abadde mu parliament emyaka gino 10 talina kyakoledde munnayuganda okujjako kubatwala mu kwekalakasa. Bobi Wine omwana omuti yakajja mu parliament atanaba yadde kuweza myaka 5 ali ku mwaka ge gwa 2023 nabwe kiti akutte sente z'entonotono n'aba nti azimba eddwaliro eri ku standard yemu nga Mulago Hospital. Kino kiraga omuntu afaayo eri abantu era ngenda kugamba ekintu kimu nti big up on yourself, His Excellence the Ghetto Gladiator. Bano abafuzi betwetaaga mu system za Uganda si bafuzi bavaayo kuba nti bakusambutosa bano kuba nti obeera so individu ne woba muyimbi abantu bakuwagira okumala emyaka gyonna bufuna akasente olina okuba nti odizaako ku bantu. Kino kigenda eri ba Bebe Cool, kigenda eri ba Jose Chameleone, kigenda eri ba Edilisa Musuuza. Abantu bano babawagira nnyo ne mufuna sente mpitirivu but at the end of the day mukola investments nga muzifunamu. Start mukole ebintu nga ne community esobola benefitingamu. Kino nno kisigazawo ligaseyo nga yakabi nga yamaanyi. So bino n'ebirala byoba olina mu episode yaffe zida consider Ntambi Chimso Rich Boy Maxud Junior. You can follow me on Twitter Chimso16, then on TikTok Chimso16. Bye bye.